Abakuumaddembe okubadde poliisi ssaako n'amagye bayiiriddwa mu bungi mu kibuga Mukono okusobola okukuuma emirembe wamu n'obutebenkevu nga bannakibiina kya NRM bagenda mu maaso n'okulonda akamyufu era nga zigenze okuwera ssaawa 6 nga abalonzi bali mu bifo ebyateekebwawo we balina okulondera. Eyeesimbyewo okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka omukyala Honorable Nakavubu Margaret alondedde ku kyalo Nalya Kampungu era ng'ono abadde avuganya ne munne Peace Kusaasira gw'awangulidde waggulu anti mpaawo amulonze. Wabula mu bifo ebimu abalonzi babadde bamuswaba so ng'ewalala mu bitundu okuli ekya Kitega Wantoni wabaddewo okusika omuguwa wakati w'abawagizi ba Andrew Ssennyonga ng'ali kumbiranye ne Dr. Daisy Sonko ku kifo ky'omubaka wa Mukono Municipality nga bano balwanirira kukwatira NRM bendera mu kalulu akajja. Wana abamu ku balonzi balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu n'abakuumaddembe nga beewuunya abakuliddemu okulonda obutasoma mannya gaabwe ng'ate wano we balondera. Waliwo abamu ku balonzi abazirise olw'abantu babe bawagira okuwangulira waggulu mu bifo balondedde era nga abamu kwogerako nabo bategeeza nti balonze abantu abatuufu abanaatuusa endowooza zaabwe mu paalamenti. Wabula mu Mukono South okulonda n'akwatira NRM bendera tekubaddeeyo olw'abavuganya babiri okuli Ssekikubo Mubaraka nga ye ssentebe w'eggombolola Nakisunga ssaako ne Kateregga Richard Mivule okuva mu Lwokaano luno nti bajja nga ba independent bwe bato ne balekera munnaabwe Kintu Taddeewo ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Ate yo mu disitulikiti y'Empigi okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala agenda okukiikirira disitulikiti eno ku NRM kubadde wakati wa Erina Nakimera, Mbabazi Harriet kw'ossa ne Najiba Naluyima ate nga Mawokota South Susan Nakawuki yayitawo dda ku ky'omubaka waayo n'abakiikirira so nga yo Mawokota North okuvuganya kubadde wakati wa Meria Kyambadde ne Akol Samu ng'ono oluvannyuma alangiridde nti avudde mu kalulu ng'ebula ssaawa busaawa akalulu kano kakubwe. Akol Samu ategeeza nti avudde mu kalulu olw'emivuyo egyatandise okweyolekeramu mu matumbi budde ng'agamba nti abamu ku bantu babadde batandise okutiisibwatiisibwa. Kyagamba nti kyaleese obunkenke mu bawagizi be naye kwe kusalawo abajjeyo baleme okutuusibwako obulabe. But throughout the night we have been receiving informations which are a bit scary. When in the other side of Buiga, they had already put the army. Me myself here, wherever I would go out, I see people following me. When I come in, they follow me. So it was a scary situation. Akoola abadde wamu n'abawagizi be era nga tubasanze mu maka ge nga bangi ku bawagizi be balaze obutali bumativu ku bibadde bigenda mu maaso era ng'agamba nti ba agenti be batulugunyizza ng'ategeeza nti akalulu kabadde tekayinza kuba mu mazima na bwenkanya olw'ebikolwa bino. People as you see are my agents. I had to withdraw them from the areas where they are going to play the part of being agents. I had to withdraw them back. Batandise okututeekako obunkenke nti olwokuba okuwagira omuntu kyabweyagalire. Yamyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Empigi Saadi Mwanje ayogedde kulonda kuno. Mugende mulonde wetulondera wennyini ku byalo byaffe wetulondera obululu bwaffe mumanyiiwo. Ekyokubiri n'entwala okulabula eri abo bonna bakyala kimpadde abakozi b'effujjo ababadde betuwuliddeko abalina enteekateeka ez'okugootaanya akalulu kaffe kano nti oyo yenna anaakwatibwa mu nteekateeka eno kanaamujjuutuka. Paul Kaweesa ne Zawedde Hindu be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.